Cheri gye batukubira amasasi baali balowooza nti mu Luganda wali emangeri gyesoose gye nali luli ne baagala okutukuba amasasi baatulisa amasasi ne balowooza nti batutiisiza naye ndagidde abantu timuddeeyo mu ttaka lyabwe naye ndekanga ndagidde naye tebagikola kati kwe kukomawo okulaba nti buli muntu addayo ku ttaka lye tukozesezza amateeka. Etteeka ligamba nti ettaka bwe liba nga liriko omuntu oba authority endala yonna ettaka eryo teriri available for the district land board to give out to another person. Kati bali district land board ene Hoima kye yakola abantu kwe bali kyokka nebwa omuntu lease oba freehold. Naye kakati ndagidde era abamu tubakutte mubalabye number 1 basako security private security armed ekyo tekkirizibwa. President Museveni yayisa dda declaration ng'ekisazaamu era mumanyi nti kasita president directing erina force of law n'olwekyo kwokobadde kumenya mateeka era twabamu tubakutta bamu n'abalala kati security eri kubanoonya. Number 2 twalagidde abo ababadde kati nga batabadde batandise okulima ebikajjo ku ttaka lyabwe era tulagidde nti bannannyini bibanja ebyo kati ebikajjo ebyo byabwe kubanga bwojja kutalirani n'okolako ekintu byonna byokozeeko oba ozimbyeko nyumba oba osimbyeko kiki ezo biba fixtures oba ziri kungulu zigenda wansi ensi gyekoma oba zituukira ddala waggulu mu bbanga ebyo byonna biba byannannyini kibanja kati abo bafunye bya ddondoolo bya bwereere si bya bwereere naye ettaka lyabwe. Abalala bakwatibwa mu ngeri y'ekimpatiiriramu ne babasaako bicaja ebitali bituufu abo bonna tugambye RDC bagambye kutizi bagendeyo bawandiike reference kuba bakyavundira mu kkomera bawandiike reference ezo tugende ewa DPP ayite fayiro ezo ekyo nakyo kiggwe abantu baddeyo awaka kubanga bagendanga buli muntu alina ekibanja nga bamukwata nga we bamusiba bo bajje batwale ettaka nga bali mu kkomera. Ekyo tugenda kikolako era bagenda bata mu mangu ddala. Tulagidde okuva ku ssaawa tubiridde eri abantu baddeyo mu nnyumba zaabwe. Of course mulabye bajjeeko roofs baziggyako naye bajjeyo batandika okulima batusabye amatundubaali bagire nga babikako ekyo kijja kujja luvannyuma naye konna awo bayingire ku ttaka lyo batandika okulikozesa. Ate noono ekyaba kyo bwe kiba nga kyaliko abantu bano tukisazizzaamu. Etteeka bwe ligamba section 59(1) airs amended transaction ng'eyo eriba void n'olwekyo tukozesa section 91 commissioner n'akisazaamu even without result court kasita kosa process eteekingwaku. Ekirala bano bonna abalala trespassers bonna tubakwate n'oyo omwami erinnya lindira bidayindogeddeko alina ekyapa oyo yali behind eyogoba abantu okwolona ennyumba malicious damage to property criminal trespass threatening violence ezo zonna charges we ziri okukwata omusajja oyo nga bwe twakwata oweri egindi ebuliisa musajja mugagga nnyo naye twamukwata n'abagagga bonna abeeyita abalowooza nti sente zaabwe zijja bayamba bonna tujja bakwata. Ensi erina okutereera ensi ya buli muntu si abagagga bokka yaffe ffenna. Wali basabye nti badde batya kubanga luli bwe nabaga nti muddeeyo bagenda ne baddayo ekiro bano ne bakola bagulunzi negenda ne babakubakuba kati basabye police post eyo mbagambye nti bagiseewo mangu ne bwe nebamu abasirikale babiri bo bamobilizinga abantu babe nga bonna bakulagana wamu. Bwe ndirayo Kampala nga bwensayo leeta today maybe tomorrow or yesterday tujja kukwatagana ne inspector general police reinforcing police post eteekeddwawo. N'ekirala ne special assistant to his excellence agambye naye agenda kutakinga that step tujja kukwatagana naye ne ISO tulabe nga security endala zongezebwamu wano tufune n'aba UPDF nga bwe batyo kugamba security babeewo okuba emyezi nga 6 okutuusa nga bantu bakakkanye then baddeyo. Amanya gange bampita Balikenda Nobert yenze chairperson Bigando LC1 wano mu Bulalu Hoima district.
tubadde n'obuzibu okumala ebbanga wano ate nga tubadde oluusi tetubumanyi naye katono nnyo waliwo omusajja yatandika wano okukola prosesi y'ekyapa netusanga nga tuli mu kyapa ky'omugagga omu wano. Omugagga oyo bamuyita Dewo Bigogo and Agnes Byagira Bigogo. Then twasanga nga tuli mu kyapa ky'omuntu oyo ne tugamba tukole tutya, ne tuddukira wa gundi ewa Bakyamanero C5 bwe twamuddukirako n'atugamba kye tulina okukola kampite famire eri naye bwe yagiyita ne bagaana kati n'agamba ekyokukola bwe babaganye tuddukire wa minisita. So ne tuddukira wa minisita ne bamunnyonnyola ensonga zaffe zituleese nga bwe twali kutubba ettaka tubwamaliriza ekyo n'atusuubiza nti agenda kujja era akituukiriza n'ajja atuyambye atugambye ekyapa akisazizzaamu. Okutegeera nti baakola ekyapa waliwo omutaka wange wano yayagala okufulumya ekyapa ku ttaka lye bwe yategeera nti owaye mumanyi bigaano tuli mu kyapa n'olwekyo twebaaneko. Muyise mu okusoomozebwa kwe tubaddemu nakwo kubadde nti bano bannannyini kyapa bulijjo babadde batutiisatiisa nga batugamba ke twamala ne tukubaawo ekyapa teri akyatusobola kutuzanyirako olw'ensonga nti ekyapa kooti yetera okisazaamu ebyo mugamba mugenda kuleeta minisita talina kyasobola okukikolako kijja sigalako bwati bwe yatutiisatiisa. Ekyapa kiko munene ki ttaka lya munene ki bagamba ekitali kyabwe ekitaliiwo naye bakigabye. Section 59(1)A as amended egamba transaction eyo ebanfu befufululu n'olwekyo tulekaawo omulambo ogwo ogw'ekyo ekifu oli atambule nakyo nedda. Section 91 egamba nti commissioner land registration asazaamu ekyapa ekyo nga tagenze na mu kooti oba district tribunal kati mulagidde asazeemu era ebyo byonna amuformalizing it. Kwegamba ekintu kikubiddwa kiwedde. On the other side, I was there I think it was last year when I ordered people to go back on the land. Then there was shooting by the security guards, private security guards. There was an exchange of shots. And we succeeded, we overwhelmed them. And I ordered people to go back to their villages. However, at night, drones were set and beat them up. And took away even Mama Bati. They deroofed a number of them. So people got intimidated. Now I've come back. I've been with the RDC, I've been with the DPC, the security team, special assistant, special details to His Excellency the President, Uganda government, Byabadewo. I've directed that those people immediately they go back to their land. Number two, a police post be established immediately with the minimum of staff they have. That minimum staff will mobilize the people, the local people, to look after the security. Immediately we go back to Kampala. We are going to ask the Inspector General of Police to reinforce. And the special assistant to His Excellency the President is going to protect ISO, UPDF, so that it is reinforced. Let that security be on the ground for about 6 months to give people confidence. Then they can go away. But they must start taking over immediately. And you have seen that we have arrested some of those groups. And the securities continue to look for them. They will all be arrested. These people are Ugandans. They need security of person and property. And that's what President Museveni is here for. That's what he fought for and the comrades. So that is done there. And the gentleman will be arrested under various charges: trespass, malicious damage to property, causing actual bodily harm, threatening violence. They are going to look for him wherever he is and be arrested. And all those goons, some of them were already arrested. You talked about the regional DPP to be changed immediately. Yeah, they have not been getting support from the current one. So we are going to sit with the IDP and there are so many people who can handle that job. So they are going to, and the resident state attorney, people have demanded that resident state attorney be removed immediately because he has been on the side of the land grabbers
when the land grabber captures a person and takes him, they arrest him immediately, put in prison. When the people take somebody there, he keeps the file. Next day he releases them. He is not fit to be a resident state attorney. Neither here nor elsewhere. He should just be dismissed. Yes. Land committees. I advise them to study, to read a bit, because a land committee is actually supposed to be the expert to the district land board. They give that this land, the people occupying it, therefore not available. And it goes to the board and the board doesn't approve the application. But now they have been taking bribes and writing false documents that this land is empty. Therefore, for uttering false documents, they should also be arrested. Yes.